Mwogamba mutabagalwa balungi abeekumira kusenga Face 256 mbaniriza channel so lunaku olwaleero. Lunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku bbakuli. Tugenda kutunuulira ku bbakuli ng'ebbakuli eno nagisomesaako ko naye kirabika nabagamba bwe nziramu ekintu olwo mba nfunye ekibuuzo oba ebibuuzo oba n'oluusi oba n'oluusi mba nnina ensonga lwaki mba nkola ki mba ngisomyesezaako. So ekisookera ddala ebbakuli eno baginuuna batya? Okimanyi oba bagigwa batya? Bakiyita kugwa bbakuli oba kiyita ntya? Kankiyita okugwa bbakuli kyekituufu ky'ojja okutegeera. Abantu abasinga naddala abasajja abamu ngambye abamu bw'awulira kigambo bbakuli nga tagigwangako abamu kibaleetera okubeera nga beesittala naye ng'ate munnange ebbakuli gye tubuusa amaaso kye kimu ku bisumuluzo ebireetera omukyala okubeera ng'accamuka n'akuyiira amazzi. Naddala bano abakazi bemuyina bemugamba nti simanya mukalu, naddala bano bemugamba nti simanya tavaamu yadde ag'emugga, mukwano ajja kuyiira amazzi naawe otye. So olina okuyiga okugikomba bw'oba ng'oli muntu ng'emmeeme eyo sinfu. Andi n'ekirala kye emphasizing nti bw'oba osazeewo okukomba ebbakuli oba okugwa ebbakuli, mukwano weegendereza omuntu gw'oli naye. Olina okukakasa nti omuntu gw'oli naye taliimu kirwadde kyonna, ali very okay, awo ojja kubeera ng'osobola okubeera ng'okola ki? Ng'onyumirwa. Weewala okubeera nga omuntu gw'ogenda naye mu nsonga zino eno ali awo bw'atyo. Okitegeera? Bw'oba omanyi nti omuntu tomwesiga, togenda mu bbakuli ye kubanga tomanyi by'ogenda kusanga yeeyo. Alina okubeera nga taliimu ndwadde ya bukaba yonna ate alina okubeera nga muntu ate tagala wano na wali. Ekikuleetera okubeera ng'omwesiga obuyonjo obwo tubwetaaga nnyo mu nsonga z'ebbakuli. So ebbakuli eno tugigwa tutya? Ebbakuli tugigwa nga tufokasinga nnyo ku musino. Oba ebbakuli kitegeeza ki? Kale kansooke nkinnyonnyole. Okugwa ebbakuli kitegeeza okuyonka omusino oba okunuuna omusino oba okukomba nnabunnya y'omukyala. Muntegedde bulungi bakyala? Okugikomba ng'ogitabaala otandikira wa? Otandikira ku muntu nga bulijjo bw'otandika akaboozi ko, otandika kunnyonyoogera wano na wali ewava omukwano gwe oba ewava feelings ze. Togenda direct ng'omugamba weebake weeyale kaakati wanjala amagulu ngenda nedda. Otandika mpola mpola n'osooka n'omukyamula ogenda okulaba ng'akutteyo then n'olyoka okkiriza olulimi. Osooka n'oweeweeta kunywegera kuyonka ku bbeere n'okkiriza olulimi mpola mpola n'otandikira ku nfuli wansi ng'oyambuka paka enfuli wezisibuka. Enfuli ezo wezisibuka we tuyita omusino. Awo waggulu awo n'olyoka okakwata n'okanuunanuuna bwe kaba nga katini. Bw'oba onuuna nga bw'onuuna swiiti nga bw'olaba omuntu bw'akola ako akantu ako ng'olulimi lwo luyita ku musino, kiralulira ddala omukazi era alinza okutobera ddala. Okumanya alinza okutoba by'otalabangako nti osobola n'amazzi oganaaba obunaabi. Ekyo mbeera exaggerating eza mulowooza nti kyaddala naye nga atobera ddala biri ebyalagirwa nti asobola okutobya obuliri bwe muba temutaddeewo ttawulo. Kubanga oba onyonyoogerera ddala obwagazi n'obusondi bw'omukyala we buva ng'onyonyoogezawo olulimi luno luyina enjola. Kati buli waluyita kuli bwe luti nga lusika ate by the way n'okugunuunako bw'otyo kiguyambako okubeera nga guvaayo munda oba nga kye tuyita nti okugeza omusino. Abantu abaagala omusino ogugeze, omusajja buli bw'anuuna ku musino gwo, abakyala abamu ate muyina ensonyi mwekuniza, omusajja ayagala kugwa bbakuli weewunza wonna weekozaakoza ebitanyuma mbwe ensonyi zikuluma. Ekyo tekiba kirungi. Omusajja muleke ebbakuli agigwe bulungi nnyo. Ate bannange omuntu bw'akugwa ku bbakuli nawe tekigaana muddizaayo. Bannange okuddiza guba mwoyo. Naawe osobola okumugamba nti agire omunuunako ku solido mubeere nga mwenkanyinkanye oba ng'obwagazi bubenkanyinkanye I think. So obeera mu bbakuli eyo otandika okuginuuna mpola mpola oyingizako olulimi munda katini nga bw'oluggyayo nga bw'okomberera ku musino nga bw'okomberera ne ku nfuli ezo. Enfuli ezo temutera ziwa budde, muziyitako buyisi nga mulinga abagamba ebyo bifaananyi ebiba biriko. Omukyala eyasika enfuli bannaye muziwe ku kitiibwa era mumanye nti za mugaso, tebazisika just for fun.
abamu mulowooza nti omugaso gw'enfuli kubeera nga zibugumya mu mana. That is it. No, it's not the only reason. Enfuli zirina ensonga nnyingi nnyo lwaki tuzisika. Era omukyala eyasika enfuli bw'oba omugwa ebbakuli omunuunanuunako ku nfuli ezo n'oziyisaayisaako olulimi mpolampola, nazo zongera obwagazi bwe oba n'okukyamuukirira. Omukyala ne bw'aba tamalangako bw'omugwa ebbakuli, munnange alinza okumala. Omukyala osobola omugwa ebbakuli n'amala nga tomuyingidde munda. Zino nno ensonga ze ŋŋamba abasajja balina emikira emitini nti mulina ebintu ebimu bye mutalina kubuusa maaso. Mulina ebintu ebimu bye mulina okukozesa ku bakyala. Omukyala n'abeera nga tasobola kwegomba mukira munene nti ne bw'omuvaako oba ne bw'ogenda n'atagalako ewalala, mukwano tebasobola muwa ekyo ky'okola ky'omuwa. Osobola okukozesa olulimi lwo mpolampola. Omuntu bannange abeera muyonjo, kasita abanga muyonjo agenze n'anaabako, ayambadde obugoye obutukula, eŋŋamba obupale. Abeera muyonjo. There is nothing to worry about. Muba mujja kubeera nga muba bulungi era nga munyumirwa bulungi nnyo ensonga z'ekisenge. So singa oba omugudde ebbakuli bulungi nnyo n'omuggiisa, kati awo ne bw'oleeta solido yo nga tewera n'ogiyingiza n'ozannyiikirizaayo, tafaayo nnyo nnyo. Kubanga olwedde obeera okoze eki? Omaze okubeera ng'onooluusi omutuusiza ku ntikko ng'ogenda kumuddamu buzzi oba nvuunula bulya. Then mmwe abasajja abalina emikira eminene egyo egiyitiridde egitiisa, naawe ng'omukyala nabagamba toyingiza mukira ng'omukyala tannatoba bulungi nnyo, olina okukakasa nti emmana etobye ekimala okubeera ng'oguyingizayo oba ng'ogusonsekayo. Naawe osobola okukozesa kino eno okutobesa omukyala oba okuleetera omukyala okutoba ennyo ennyo singa omusanga ng'alina obuzibu bw'okuweza ageemugga nti kituufu gajja naye gajja mpolampola, gaakusooka kumala kuzinira amazina okubeera ng'omuntu agasombayo n'afunayo waakiri ekibakuli oba akacupa akatini. So oba ng'omanyi nti omukyala we ali mu mbeera bw'etyo ng'ate omukira ogugwo omanyi nti solido yakula neewola, naawe osobola okukozesa ebbakuli eno n'obeera nga okomba ebbakuli ya munno oba ng'ozannyiikiriza omusino ogwo ng'okozesa olulimi. Onuunanga anuuna switi n'oyisaako, n'onuunanga anuuna switi n'oyisaako. Kijja kukuleetera okubeera ng'omukyala akyamuukirira era ng'atobera ddala 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 biri ebyalagirwa. Bw'atoba sitayiro eyo nono kijja kwanguyira okubeera ng'osobola okumuyingiza solido obeere ng'osobola okumuzina era mwenna mukole ki? Munyumirwe. Ebyo nno bye birungi ebiri mu bbakuli. Ekirala ebbakuli ekuyambako okubeera ng'obondinga bulungi nnyo n'omwagalwawo nti kikuyambako okubeera nga temugenda kumala geekyawakyawa. Era omuntu gw'otayagala nja kusaba tomala gamugwa bbakuli kubanga ezo ensonga ate ziba ndala mukko, tujja kuzoogerako. Munzikirize mbasiibule Omukama abankuumire era